ez'okulonda wano ku police station yaffe Amakula gye bayita City Hill Primary School mu Kikulu Zone mu Kikaya Parish mu Kawepe Division. Njagala okwebaza bonna abalondedde wano kubanga okuva ku makya bangambye abantu babadde bangi era buli wenzijidde ng'olabira ddala nti waliwo ku njawulo mu ttaanaapu mu nnonda y'abantu gye balonzeemu okujjumbira. Naye ate nsoose kwetooloolako twagala akakiiko k'ebyokulonda kwongera okutereeza kubanga ntuuse ku police station Wambogo nga obusanduuko bwe Wambogo ate buli mu Ketifalaawo oba Ketifalaawo ate buli mu Kisowera nentuuka mu Kakungulu ng'ensonga y'emu nentuuka mu Kirokole ng'ensonga y'emu. N'olwekyo mu mbeera efaana bwetyo bwe tubamanga mu Kawempe 1 ate Kawempe 1 eyo Florida yange naye bwe ndaba nga ate obululu babutawanyizza bakusaawo eno batandika okugamba nti butandise okutuuka kiba kitegeeza nti emiruka egyo giba girina okwongerwayo obudde omuluka ogwo gwa Kawempe 1 gwogerwayo obudde kubanga mu mbeera zonna batandise okulonda kumpi essaawa 6 essaawa nga zigenda kuwera 6. N'olwekyo enkola eyo tebadde yangu naye okutwalira wamu tukakasa bulungi nnyo nti oba oliawo bino binatambula bulungi waliwo gye baŋŋambyeko mbwayise 2 naddala mu Nabukalu zooni n'awalala awo zooni eziri awo mu Kalazi nga waliwo abaagala okukola emivuyo gyonna naye abo bonna tubataddeko amaaso era tumaze okwongera okuyungula bannaffe ab'ebyokwerinda ab'enjawulo abo bonna abatambula n'obululu abatiikinga obululu abakola effujjo lyonna libaagala okukola bakozesa ggaali mu mbeera zonna ffe tujja kuza train naye mu mbeera zonna tujja kubeera nga abo bonna tugwisana nabo mu mateeka kubanga okulonda kulina kubeera nga kulonda so sigamba nti ate bakulondera so sigamba nti waliwo abatiikinga so sigamba nti oyisamu abantu ggaali kubanga oyagala obuwanguzi bw'oyo Mukama Katonda gw'amaze okulonda abantu gwe bakkiririzaamu era nkakasa bulungi nnyo nti ye kama kwogera.